Ettaka bano libabazizzaako liweza obugazi bwa yiika 16 nga lisangibwa ku kyalo Wamala Masiro era nga liriko amayumba agaswa mu 75. Kiragiro kya Minisita Sam Mayanja omubeezi ow'ebyettaka kiwadde abatuuze essanyu era nga Ali Bukenya ku lwa banne bwe babadde bakosebwa alojja obuzibu bwe bayiseemu. Zatukibwamu gafa abatuuze ne zikola ku masiro g'Obwakabaka. Naye ne tusuubizibwa nti bagenda tusasula tusobole okulaba nga bo beddiza ekitundu kino ffe tugende tugule walala. Okuva awo emyaka giweze tewali kikoleddwa. Ono agamba nti baali bakugirwa okubeerako ekintu kyonna kye bakolera ku ttaka lino omuli n'okusima kaabuyonjo. Ssentebe w'ekitundu kino Kisembo Francis asanyukidde ekiragiro kino ekya Minisita Sam Mayanja. Bulungi omuntu abeera atya ku ttaka ly'omuntu omulala, kiki ky'alina okugoberera, ate oluvannyuma lwa byonna n'atutegeeza nti omuntu yenna ali ku kibanja ky'omuntu ayina okubeerako kase wabeera nti tusobola okukkaanya naye oyo mukama waffe ow'ettaka. Minisita Sam Mayanja mu kwogera kwe asoose na kusomesa batuuze ku mateeka agakwata ku ttaka. Either lya lease, lya mayiro, lya freehold oba public land nga district land board yerigaba ng'esinziira ku criteria eziriwo nti omuntu kwali n'eryokemu ettaka erifu. Ono oluvannyuma alagidde abatuuze abaakosebwa okudda ku ttaka lyabwe era n'alagira RDC w'e Nansana okuwa abatuuze bano obukuumi. Pulezidenti, abantu bano bonna baddeyo ku bibanja byabwe. Era RDC akole organized order ngalaba buli muntu adda ku kikye ng'omwami gw'obukulu gw'obakulembera oyambe RDC waleme okuba waliira mu kavuyo. Buli muntu adde kwako akake kiwandisibwe bulungi kyekyo ekiragiro kya pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. RDC Charles Lwanga akakasizza nga bagenda okuteekesa ekiragiro kya minisita mu nkola. Mulidde State Minister wa Lands bwagayidinze ekyaffe nga DSC nga nza kulira DSC ya Nansana kuteeka biragiro bya Honorable Minister mu nkola abantu bano ababadde banyigirizibwa basobole okudda ku bibanja byabwe babeere